Abaddukanya banka ya Orient Bank basatira oluvanyuma lwa bannauganda ababadde n'emigabo mu banka eno okukwatamu ebyanguwa nga bagyemu emigabo ebitundu 80 ku buli 100. Banigeria babadde basinzaamu emigabo nga wetwogerera badduse dda nga kati banka egenda kutambuliza emirimu gyayo ku migabo ebitundu 2 gyokka gye basigazza. Mu 2009 family abatandika Orient Bank ne batunda emigabo ne bakitunza Keystone Bank eve Nigeria ne batunda 80 ku 100. Mu 2014 omwaka oguwedde Keystone Bank ya Nigeria asalawo nti business zaayo eziri wabweru wa Nigeria agenda zitunda eyagala amaanyi gateeka mu bank yayo mu Nigeria. Ngemu ku business ezo ya Orient Bank ne batunda Orient Bank ne bagitunza abatandikawo company abatandikawo Orient ne bafuna bannaabo bakwatirako babayita 8 miles ba investor bava Bungereza. Bagumizza abatereka ensimbi mu banka eno okuba abakakkamu nga bagamba nti mu kiseera kino wadde nga waliwo abagyemu emigabo gyabwe basobola bulungi okweyimirizaawo nga bayita mu makubo amalala nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nti beebubula. Naye kati twagala kulaba nti nno tubaweereza n'obwegendereza kubanga ssente ze tubawoolera ssente z'abakasitoma nga tulaba nti nno tukula naye nga tuwola bulungi ensimbi ate nga tubakwatirako aba business okulaba nti namwe mukula bwe tukula. Banka eno erina amakanda mu ggwanga erya Nigeria ng'emaze emyaka egisoba mu 10 ng'eweereza bannauganda.